ekyo kibe ekyokuyiga baanamu abali ku TikTok. Ffe tulina emirandira, nze Junior oyinza okunkwata kati I promise you in 2 hours nyinza ofuluma. Tamale Junior atabukidde ba TikToker ku nsonga ki? Songa ate ye MC Kat alese bwino atiisa ku mukyala we Fille Mutoni n'omwana waabwe. Ebya Eddie Kenzo nabyo mbikuletedde ku nsonga za Federation era sibilunji. Buterevu gwe just wekumire kujika media ogena kubanga ate ogafuna gewetaga okumanya. Gwatanaba kubanga subscribinga, gena maso subscribinge, likinga, commentinga, awonno tusobole kubanga ate tutambula fenna. Buterevu sigena kubanga ate mbarisa oluvanyuma lw'omukyala Fulufiga okusibisa munne amanyiddwa nga Don Asia bangi babadde bakivumirira era nga bagamba ono yakoze kibi nnyo. Wabula ensobi yani kati nno wuuno omukulu Tamale Junior yekyusiza mu kiti nga mbazzi oluvanyuma lw'okulumba Fulufiga n'amulangira nga bwe yakoze ekintu ekibi ennyo ate ayambalidde ba TikToker n'abagamba nti nabo beebereremu babeere mu kiraasi kubanga olumba otya omuntu ow'amaanyi naye nga gwe tolina maanyi mbutuufu nammwe mumwewulirireko. Gavumenti njeetoolodde, ffe gavumenti twajeetula. All of my brothers are in government just because for them they don't talk. Nze Junior nze asinga okwogera in my family, but when you look at our family we are far powerful. Kasi you can't come and start threatening me. Bwe bakwata omugenzi Isima twalina ekasuku oyo ne fuga Isima ovuma abantu naye toyinaayo omunene gw'osobola kubira najja ng'ayina mube ne ba Godfather nga muvuma abantu. Ekyo kibe ekyokuyiga baanamu abali ku TikTok. Ffe tulina emirandira, nze Junior oyinza okunkwata kati I promise you in 2 hours nyinza ofuluma. Kanze wali abasobola okunegotiatinga my release. Oyo nno mukwano gwange ye Tamale Junior ennaku zino akutte wansi ne waggulu era nga agenda azimba foundation ye kubanga ye muntu ayogera ebintu eby'amagezi tatera kuvaamu nnyo bintu bya kisiru. Of course nammwe mumwewulirira era kyovulaba ennaku zino abantu bangi babeera nnyo ku side ye. Njogera ku Tamale Junior era of course atera nnyo otugamba nti agaba amagezi ga bwereere wabula wolemo gatwala munnange gwamanyi. Kakati gwe TikToker wennanga oli eyo nga gwe weemanyi ovuma nnyo mu butuufu weebereremu because anytime kiyinza okujja ewwo ekyazze ewa Don Asia. Eyo nno nga nkujjeyo mukwano gwange nga tukyali ku nsonga za mwana muwala Fille. MC Kat atukubyemu amawulire agatukubye enkyukwe. Ono nno agambye ki? MC Kat amaze najjayo ebyama byakuumidde ebbanga. Abantu bangi balowooza MC Kat yalwaza Fille Mutoni wabula ono avuddeyo n'akitegeeza lwatu nti Fille Mutoni n'omwana waabwe bano bali negatiivu. Kitegeeza gwe wenna ng'olina obulwadde obwo osobola okubeera n'omukyala n'atabufuna, osobola okubeera n'omwana n'azaalibwa nga mulamu nnyo bulungi nnyo. Ababiri bano baali mu mukwano ogw'ekimmemmette wabula oluvannyuma lwa omukulu MC Kat okuvaayo n'alangirira nti mulwadde munnange obufumbo bwabwe bwatandika okutabanguka bwatandika okukyankalana. Jjukira nti MC Kat kino yakitegeeza abantu mu lwatu omwaka gwali 2019 n'abulira abantu bonna sitetasi ye era yeewonya bingi olw'ensonga baali bamufuukidde akayinja mu ngatto. Wabula bano batandika okukozesa drama oyo mwanattu ne bagattamu mukyala we Fille Mutoni kossa n'omwana waabwe. Obimanyi naawe ne wobeera nga obeera bubeezi n'omuntu wabula nga si mulamu bulungi abantu batandika naawe okwekengera. Of course Fille Mutoni yafiiringa depressed, yafunanga stress, ebintu ne bimutabukako. Wabula mu bigambo bya MC Kat ono atutegeezezza nti omukyala Fille Mutoni ono yamanya ku status ye nga bakeesanga oba nga bakatandika okwekwana era yagimutegeeza bulungi n'akimanya. Kino kiba kitegeeza nti omukyala Fille yali si mulwadde
kansuubire bwe kiri. Amazima ga Katonda bino ebintu bwe biba bituufu Mukama kyenyinza okugamba Mukama w'amaanyi, because no one knew this. Tewali ayinza kiteebereza nti omukyala Fille n'omwana we si balwadde, mpozi nga bamaze kulaba ku documents ezo. Wabula ye omukulu MC Kats abyogedde n'agamba nze abantu bange omukyala n'omwana bali negativu. Kale mmwe ababadde bamanyi nti bano balwadde, munnange ekyo kyekiriwo, munnange ago ge galiwo according to sources. Yes, mwana muwala ono amanyiddwa nga Fille. Munnange bazadde be bo olwakimanya kino nti yagenda mu mukwano n'omuvubuka ono amanyiddwa nga MC Kats, TV personality ow'amaanyi. Munnange aba family batabuka. Taata yagenda maaso nayombesa omwana, era bino nayo bagambako, naye ate saasobola kubawa katambyako kubanga mukawuliriza. Era olunaku lwaleero nkuletedde ku maloboozi gano owulire taata ng'akola conversation ne muwala we ng'agezaako okumunenya nti lwaki akoze ekintu ekifaananako w'ekityo. Era nga womanyi omuzadde anenya ku mwana we, bw'atyo yagenda mu maaso n'amubuulirira. Wabula omwana nga we bigambibwa mbu omwana ono yalina ekikyamu era yalina ekizibu, era ne MC Kats azenga abyogera nti omwana muwala ono alina ekizibu, yayasaako ne ku mmotoka yange, ate ekirala wanywamu atabuka. Kati nno taata yeno emboozi ye ne muwala we. Mbadde nsaba ogiwulirize, ogisengeke bulungi, omanye kyenkugamba. People are blaming me. How did you come in contact with that sick man? But yasanga luli nali njagala kwogera nawe kuwulira buli kimu. Oyogera nange ye yakunonyeeyo gy'obeera oba gwe wagenze ye mwali luddawo oyagala kufa. Okolagana otya n'abantu bwe ddala. What are you looking for? Why do you want to make me cry? Daddy, I'm sorry. The whole world is looking at you. They know you. Otuswazizanga family kankuwuli. Kansubire mukwano gwange byonna obyewuliriddeko. Of course adda mu luyimba taluwoomya, nze ebyo bye byange. Wabula eyo nga tuvuddeyo mukwano gwange, omukulu Big Eye avuddeyo n'agamba nti agenda kuwawaabira Kenzo n'ekibiina kye kyonna, federation yonna eyakolebwa. Ono ng'agamba okusinziira ku baloya be bamunnyonnyodde era ne bamutegeeza nti ekibiina ekyo oba federation eyo yakolebwa naye nga ekolebwa mu bukyamu era yeetaaga kuyiwa yonna. N'abakulembeze abagikulembera bagenda kubanga bakwatibwa basibwe. Ebyo bigambo bya Big Eye. Kino nsiba nkibagamba nti bantu bangi bagenda tunuza emizinga mu federation eyo lwa nsonga ki? Sente. Akasente kafuuse akasente. Buli omu ayagala kutulisa butulisa. Kakati Big Eye agamba Kenzo, Shiba, Bebe Cool n'abalala abaddako wansi awo bonna balina kukwatibwa. Okusinziira ku baloya be kye bamunnyonnyodde, teweerabira si bigambo bya Big Eye, wabula baloya be bannamateeka bamunnyonnyodde ne bamugamba ekyo ekibiina mu butuufu tekiri mu mateeka era n'ekibiina ekyawuuma kyawambibwa buwambibwa. That's why Sindi toyinawo omulaba. Sindi is nowhere to be seen. Ekibiina kye kyawambibwa kiri under the new federation. So we baba baana Wuma ye mwana omuto ate federation empya eyakoleddwa ye baba. Kansubire okitegedde bulungi mukwano gwange. Of course mbadde nsaba nkome wano olunaku olwaleero era nyongera okujjukiza nti oli ku Jika Media ensibuko y'amawulire. Kwatanaba kubanga subscribinga, genda maaso subscribinge, likinga, commentinga, tusobole okubanga ate tutambula ffenna. Nsaba Mukama Katonda abankuumire, mweraba.